muyira gye babalaze naye njagala bategeeza lingirida oba omukulu akulira okutrackinga n'okukwata abaana b'enkyukakyuka bonna mumpulirize bulungi lingirida atambula mu drone zonna kuba drone kati ziringa 20 wabula lingirida Christopher Damulira gwakozesa one Christopher Damulira mumanyi bulungi nnyo one Christopher Damulira ono ye Maria Mungu omupya mu regimu ya Museveni ono ye Maria Mungu Christopher Damulira ya operating kidnaps tocha buli kimu ono yabikulira kati Christopher Damulira a operating nono Frank Mwesigwa oyo ono Frank Mwesigwa tebabalimba ono ye acting Inspector General of Police ono ye acting Inspector General of Police ono Frank Mwesigwa oligo bateekawo byakagaba simbi akaki oli kifaananyi ono ye acting Inspector General of Police ono Frank Mwesigwa ye acting Inspector General of Police indirectly kanza mutegedde bulungi nnyo kati mumala okutegeera ekyo kati njagala bategeeza ekigambo kino mukitegeere bulungi olwaleero saagala saategedde saawulidde bakomredi be bakutte enansana ne bakutte nga bava e Masaka bonna njala tegeeza president n'ekibiina kya National Platform bannayuganda bonna nti drone zino kati lingirida akulira drone zino kuba okwata abaana head of them y'omukulu we kubayita Christopher Damulira naye ay operating n'abavubuka abaali ba criminal nga abamu baali batalekeddwa na kugwa kufa ne babajja e Luzira nga balina emirimu gy'okukola egy'okuwamba okutulugunya n'okutta ng'omukulu ono akulira ekibinja ekyo kivuga drone n'okuwamba muyita Ibra Mugagga yakulira ekibinja ekitracking ne kikwata ba foot soldier bonna era baganda bafa bakwatibwa Nansana recently which wedde bonna Ibra Mugagga yabaddenga babala ngafuna information okuva mu bantu bannafu batulimu abo nga Christopher Damulira ya monitoringa n'okuba nti asindikiza operations bemu ne baganda bafe bonna abadde bagenze e Masaka mu kuziika bonna abasinga obungi bakwatiddwa era Ibra Mugagga ne group ye eya mafias bebajja mu komera bebadde mu possession ey'okuba nti bebalidinga arrests zino ez'abannafe bonna omukulu ono Ibra Mugagga yali yakwatibwa nga yateekwa mu kkomera ku misango gy'okubba n'okutta abavuzi ba bodaboda n'emisango emirala era bali babadde mu kkomera okumala emyaka 5 until Christopher Damulira yegedde ku operation ez'okujja abantu basobola omukola emirimu gy'okutta n'okuwamba era kati gy'emirimu gy'akola ono state agent nga yo omulimu gwe wakutrackinga abaana ba Nuupu na bakwata kuba trackinga buli kimu n'abagenze Masaka yennyini yakola ki yabadde abatrackinga okubakwata kati ono ye Ibra Mugagga abasinga obungi mugenda kubeera shocked o Ibra Mugagga abasinga obungi muzo kwa mmanyine ku TikTok o ye Ibra Mugagga ebifaananyi ngenda bibaterako wano bwe naamala ngenda bipostinga o Ibra Mugagga ngenda bo ebifaananyi byonna ono ye mukazi we oye mukazi wa Ibra Mugagga ebifaananyi ngenda bibaterayo byonna oye mukazi wa Ibra Mugagga oye mukazi we oye Ibra Mugagga muyinza n'okuba nga mumanyi era akwatagana bali abo mu kabira oye Ibra Mugagga ya operating kidnaps zonna oye Ibra Mugagga yakava n'okukola embaga ebiseera ebyo ngenda bo ebifaananyi ono ye mwana we oyo ye mwana we yenga kitawe yono wano akwata abantu abakwata ba foot soldiers n'abatulugunya oye mwana we nchabo ebifaananyi bye linda ku katono wano nchabo ebifaananyi bye era stiru yono mukyala wano kwe yakakuba embaga yoya Ibra Mugagga yoyo operating ne Damulira okwata bana ba foot soldiers bonna mu drone zonna kati yoyo Ibra Mugagga mugende ku TikTok ne family mugitegeere era yono wano yoyo Ibra Mugagga yali mu kakodyo kokwata abaana bafe bono bamala ba foot soldier mumanyi bulungi nyine ku TikTok kwali era ono wafango ni era ne wafango ni yoyo Ibra Mugagga yoyo yali dinga group zonna ezikwata abaana n'okutulugunya yoyo Ibra Mugagga mumutegedde bulungi nnyo kati
bamuyita Ibrahim Gagga ono state agent yali neddamu lya mu cooperating okukwata drone n'okukwata abaana bonna aba national platform ba foot soldier oyo mmaliriza security alert yemu njagala ziva kumukumu loke tugende ku information n'abagala violence notice. Alright, kati waliwo ekizimbe ekiri mu bitundu by'e Kamwokya. Ekizimbe kino nga Isemwai ne Iso Sakule Christopher Damulira bakikozesa nga eddwaliro Azuero bakikozesa nga Tocha Chamber. Kina level 2 mu basement okuva ku ground floor oba omugukiro kina basement 2 wansi ng'ekizimbe kino kyebakozesa mu Kampala okuteekamu abaana abawambibwa ne batulugunyizibwa ne battibwa n'abajjwa mu safe house ez'enjawulo okuleeta okujjanjabwako clinic eno clinic ya safe ya state. Akazimbe kano bakayita Aga House. Akazimbe kano bakayita Aga House kali mu bitundu by'e Kamwokya. Kebakozesa kati nga safe house oba Tocha Chamber ey'okutulugunyizaamu abaana bonna abawambiddwa. Akazimbe kano bakayita Aga House. Ne kliniki yennyini eriko gye bakozesa okujjanjaba abaana bonna ababakubiddwa muno ekiro emisana waggulu bakolera bulungi nnyo wansi nga batulugunyizaayo abaana okubatta ababalemeddwa nga bafudde babafulumya ne bajja mu kazimbe ako bakayita Aga House. Ab'e Kamwokya bulungi mukamanyi nnyo keeko eno nayo Tocha Chamber naye ng'ate emisana waggulu bakolerayo era abantu abasinga obuyita bamanyi nti wano bakola ki batulugunyizaawo n'okuttira abaana. Kano akazimbe bakayita Aga House mukala bulungi nnyo saagala muntu agenda nti yategedde eyo Aga House eno Tocha Chamber. Ate kuliko ne clinic ejjanjaba abantu bwe batuusizzaako obuvune ngenda kakuweereza mu buli ango okategeere. Eyo Aga House eyo nayo Tocha Chamber eri mu bitundu by'e Kamwokya awo nayo weeri wano ndowooza wezogirabira obulungi. Eyo Tocha Chamber eyo Aga House. Ab'e Kamwokya mu bitundu ebyo na eno Aga House mugimanyi bulungi nnyo. Eyo Tocha Chamber wansi erina floor 2 mu basement gye batulugunyiza n'okutta abaana ababa bafudde babajjamu ekino bagenda emirambo ne bagyokya oba ne bagikola kye baagala. Eyo Aga House e Kamwokya nayo bagikozesanga Tocha Chamber. Awo nawo tuvuddewo njagala genda ku nsonga endala kuba tugenda kuwanguwa nnyo obudde tulina butono. Alright, obudde tulina butono. Eno Aga House eri Kamwokya ku Mawanda Road. Eno Tocha Chamber ekozesebwa okutokyalinga abaana ba Nuupu bonna abakwatiddwa n'abantu abalala era nga waggulu waayo waliwo ne clinic eno ekozesebwa okujjanjaba abo abakubiddwa obubi n'abaleetaawo okubatukola ki okubajjanjaba. So eyo Tocha Chamber eri ku Aga House mugitegedde bulungi e Kamwokya. Abantu bangi battiddwa wano naye nga kizibu nnyo okumanya nti wansi waliyo Tocha Chamber. Nga bwe nabagambye ekizimbe kya Bank of Baroda e Masaka nabo bakola ekintu kyekimu. So mutegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Alright, katugende mu maaso ekyo nakyo mukitegedde. Kyakola security alert endala then tuleke tugende mu maaso. Kati indakwa Ndio katona nyowana. Mwenna abantu ababeera mu Kampala n'ababeera mu nsi omuli UK, Dubai, Qatar, India, Canada, Germany njala bategeeza abatera okusinkana omwami gwe ngendo balaga mubeere beegendereza nnyo. Ngenda balaga ebifana bye bantu babiri wabula buli muntu yenna abeera mwegendereza ng'osinkana abantu bano kubanga bano ba state agent abakola emirimu gy'okusaanyawo abantu. Omuvubuka ono bamuyita Ayebale agamba nti avambala naye nga muvubuka ono mukozi mu bitongole ebikesi era alipotinga direct
ewa direct reporting direct ewa Daily Drinking General era onatera nnyo okusinkana abantu ku Speak Resort mu Nyonyo, ku Serena, ku Sheraton, View Regency hotels ez'ebbeeyi nenga abasinga obungi yeeyita abeera nnyo mu meetings aba investor n'okusinkana abantu nenga omuvubuka ono wa bulabe nnyo bamuyita Ayebale nawe bamayitegeera nti omuvubuka oyo naye state agent era bana abamu abatambuza obutwa nga temumanyi mula abantu kufa nenga tomanyi ani akuviriddeko okufa obutwa yoyaawo gwenjagala naye mwetegereze bulungi nnyo oyo Ayebale atambula nnyo mawanga operating labo atambula nnyo oli bamuyita Ayebale omutegedde bulungi nnyo oyo ne tuvuddewo then tugenze ku muntu omulala omwami ono bamuyita Derek Wasubi ono musajja ali more deadly than what you think. Ovubuka ono agenda kwesimbawo mu Bende municipality 223 naye mutambuze mulungi nnyo wabula nkyakola research yange okumanya obuvubo n'obuddo. Omwami ono yeeyita nti ava mu eastern side yeeyo naye nga musajja wa Kabano. Kiteberezebwa okuba nti bebamu ku baana b'abantu bali be bazaala nga bakava mu nsiko era nga kitegeeza omwana ayinza okuba nga wa mugenzi Frederick Rejema. Omuvubuka ono naye wa tabbu akola black ops missions wabula he is very smart. Bamuyita Derek Wasubi. Abantu b'omu east muyinza okulooza nti muntu wammwe ono muntu wa Kabano. It's alleged that he's a son of late Frederick Rejema. Kati ngenda kulaga ekifaananyi kya Rejema then you relate. Amanya ekifaananyi kya Rejema then you rate yourself. No manya omwami ono yono. Be very careful and vigilant. Amanya ekifaananyi kya Frederick Rejema relate with this boy. Kubanga fe tufuna sources eza information. Oyo mvubuka bumuyita Frederick Wasibi. Kigalwa mutabani wa Rejema bibana bibazaala nenga kati yeefuula nti wa mu Eastern. Kankuwa ekifaananyi ekirala. Yoyao is oneka akola black ops mission ezamu 7 wabula tosobola mutegera naye ng'ono kigambibwa okusinziira ku sources zange bebamu ku baana abasajja bano bazaala nga bakava mu nsiko ne babateeka mu bitundu by'enjawulo okubanga gye bali bedisguisinga nti muntu wa mu east nesu wa mu east. So njagadde obategeeza mutegere bulungi n'oyo mutegere bulungi nnyo kambasomeremu wano kubako mutambulirako. Omwana ono yomu ku baana ba General era bagumulumingibwa naye nga bakola emirimu gya black ops era nga bakola okuva mu mawanga ag'enjawulo muri Somalia n'amalala gonna state gye batumye okukola emirimu gyabyo naye ona operating era nnyo Somalia ne mawanga Museveni gy'abamutumye. Gwalina ekifaananyi ky'omugenzi Frederick Rejema nakijjemu saakitaddemu wano mu archive relate you'll get the information nga bwenjongeddeko olwaleero. Awo tusembeyo security alert eno yegendo sembayo eno ya Mr. President yeka kansulenti otuuse era wano wenjagalira mukulu Franka Mwesigwa Muhoozi Kanyerugaba Christopher Damulira babeerewo obutuufu nnyo. Alright, Mr. President ono obubaka bubwo era njagala obufune mu mirembe. Okusookera ddala najja nenkola security alert luli nembagamba nti baali bapulaninga okukwata president nga bagenda gamba nti ba foot soldier bamenye police ez'enjawulo ne batwala emmundu buli kimu kye nayogera mu security alert eyo era state yeewuunya nnyo nafunye ntya information eyo but probably ekintu baali tebagenda kukwata chairman Nyanzi baali bagenda kukwata president but unfortunately bwe nayasa information eyo ne basala bakwate chairman Nyanzi bamutwale. Nkiddamu bwe nakola security alert eyo naye olona meeting y'abasajja nga bwe yali mission yali yakwata president ne bwe nafulumya information baga katukwate mu chairman Nyanzi kati njagala security alert jengera okuwa president then relate nebigenda maaso ojja kutegeera kati abasajja bano bakoze buli kimu ekisoboka okuteeka president wansi balemeddwa kati wulira strategy gye baleeyinze nti eno yegenda okumala president waffe amaanyi ne struggle amaanyi wulira strategy baleeyinze egenda okumala president waffe amaanyi ne before nga sinna basomera strategy eno nyongera okujjukiza Yoseriti Bahabulwa
nebone kweka togenda ku zigumya mbiro ojja kumaliriza nga ofukamidde obanga tokuliddewo over wakutte chairman Nyanzi n'omutuwala kati omuterese naye nga kyoyagala okukola kwe kumusibako nti muyeekera era ayina amasasi ayina ebyambalo mufube nnyo okwagala okugenda mu makage mugayingire mu planting y'ebyambalo n'amasasi buli kimu kikole kubanga ku kitebe ne babuusa kutemu kyasobola biteekawo wabula mwagala kuyingira mu makage nga mwakola wa komanda Akireewo ne muteeka ebintu bye mwateekayo kye mwadde mwagala okwaccessinga ewali ewa Nyanzi ne mu motoka ye muteekemu kasasiro wammwe then mu framing case ya mutwale military court no problem buli kimu kikole abantu banyu wabateekako emisango gya treason muri Sejusa what happened to Sejusa mwaguteekako mutukutu Mukunde what happened to Mukunde mugutaddeko Besigye what happened to Besigye nawe gyali so buli kimu kye mukola ezo all tactics zagwawo kati Nyanzi ne munamuga nti Nyanzi bamusanze ne tanka na 7 ne musanga ne propaganda 8 ne musanga ne gundi ne mamba 7 that is time wastage mutest chairman Nyanzi kuba temuna kye mugenda kola wewe onyango omuntu ajje emisana nakola ekintu misana nga takikwese kitegeeza nti akulaga ye byakola biri mateeka ate talina kyakutiisa kati otya kigwe kyotamanyi nkiddamu ne munaga chairman Nyanzi ayine mundu 705 ayine engatto z'amagye ayina biki ayina n'ennyonyi byonna mu biwandikiko bimwagala the end of the day mujja kizula lwaki embwa teseka ekyo nakyo kibagambye mwagala kufuna geje mungira mu makaga ga chairman Nyanzi muga penetrating muteke mbi mwagala ngai mwakole mwateeka ku museveni bya planting emundu ne byambalo mu compound y'omugenzi Luwumu nga bagala minya amulye kye mwagala okukola olwalo that is history katugenda ku security ya president Mr. President ayo seriti bahabulwa Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ene security alert yo njagadde ojjikuwa olwaleero obere nayo nga moyo seriti bahabulwa muzeyizedde ensanga bisibe nyini kabuyonje etambula ne mutabani we dere drinking general oba genetically modified general saako Maria Mungu omupya Christopher Damulira ne acting inspector general of police mukulu Frank Mwesigwa kino kye batudde wansi ne bapulaninga gy'oli mu bulamu obwo olwaleero mumpulirize bulungi nnyo omwami ono bw'atuula olwaleero nina kye ngenda obbalaga Museveni bw'atuula kano ka video kalimu sound naye Museveni mumulaba nnyo nga avudde emmotoka atambula bw'omu yeebuuza ensi eno ngenda gireka nti raba ani be ngenda ogirekera wabula nnaku bbiri emabega bamukutta akafaananyi ng'atudde yekka ali isolated mu bwenyi bwa State House Entebbe ng'atunula ensi gy'agamba nti agitakabanidde nga buli kimu agenda kireka naye ng'ekimuli mu mutwe embaata zange zonna ne master plan ya 50 master plan ngirekedde ani kaakano ngende ku strategy kulira omulaba atudde alowooza ebintu bingi time emuweddeko plani yaabwe y'emyaka 5 eyinza obutagguka bano balese zonna mbaata zaneti agamba ensi eno ngirekedde ani naye nga talina kankabaddiramu kadde okengende ku strategy tuvuddewo kati eno bwe bamaze okubeera mu mbeera eyo eno strategy bategekedde omukulembeze na buli kimu Mr. President saba owulirize bulungi nnyo abasajja bemmenye okuli Museveni okuli mutabani we DDG Jeno Salimu Salekisa Ovuga Damulira Maria Mungu ompya buli gimu ya Museveni saako ne Frank Mwesigwa bagabye bati eno strategy yaabwe bagabye tuba twagala okumana Kyagulanyi amaanyi
nga kalute kannaba tumukole ebintu bino wammanga mumpulirize bulungi nnyo tumukole ebintu bino wammanga bagambye we should make sure we disorganized Bobi Wine before elections. Tuyina okufuba okulaba nga tukyankalanya Kyagulanyi nga tetunnatuuka mu kalulu bagenda mu kyankalanya batya. Bagambye nti tugenda kukozesa enkola zino zigenda kubeera 5 zeziriwa. Mu Luzungu enkola esooka bagiyita arrest all close allies. Kwata abantu bonna Bobi Wine bwe yandibadde yeesigamyeko era be yeesigamye tuyita close allies. So Mr. President wano kutegeeza nti Museveni ngamenye bali mu nteekateeka ey'okukwata bonna ba closed allies bo. Tugenze ku nteekateeka ey'okubiri. Arrest key people in the party so that he is isolated by the time he reaches the campaign period. He will be alone or alone. He will remain with those small foot soldiers who are very easily to compromise or to sell him out. Eyenkole yokuli. Bagambye nti tugenda kwata abantu bonna ab'enkizo mu kibiina kya National Platform. Kino kigenda muleka ng'asigadde yekka. We tunaatuukira mu kaseera ak'obululu ajja kuba takyalina bantu bonna abayina obuwongo busawundi wabula ajja kuba asigazizzaako abo foot soldier abatonotono abangu ennyo okuyitamu n'okugula bamuleke bwannamunigira nga talina kyazzaako. Tugenze ku yokuna. Arrest and detain trusted foot soldiers. Kwata era osibe bonna ba foot soldier Kyagulanyi be yeesiga as it happened in Sese Island previously. Nebagamba arrest party heads like Nyanzi and others and put them in communicado. Kwata abanene b'emitwe eminene gye yeesiga mu kibiina ogiteeke mu nkomyo okulinga Nyanzi n'abalala obateeke mu nkomyo. Kwata abo obateeke mu nkomyo ey'okutaano. If wanono bakambuwaddemu bagambye if it is possible we can also arrest his wife or his we can arrest his wife or one of his children. This can put him off from politics and it can lead him into depletion. Bagambye nti if need be nga kyetaagisizza tukwate mukazi we oba tufuneko omwana omu kwabo gwe tukwata ku baana be. Kino kijja muleetera okusigala ng'ali confused n'okumuleetera ogenda mu birowoozo ebiwanvu kimujje ku mulamwa gw'ebyobufuzi nga bo bakipulaninze. Ekyo nakyo tugenze ku kyokutaano. Disorganize the party structures. Taataaganya emitendera gyonna egy'ekibiina nga bwe kiyimiridde. So that when time comes to election, he will be heartbroken without any support and trusted people around him, and he will be concentrating on missing people. That means it will be very easy for us to win the election without Robert Kyagulanyi Ssentamu interference in our way. So omukulembeze strategies zonna ziwulidde bulungi nnyo. Strategies zonna ziwulidde. Abasajja bano ze badraftinze mu meeting yabaddeyo olunaku lwabadde lwakubiri ze baatuddemu ne bakola strategies zino zonna bwezito bwe ziyimiridde. Njagadde nzikutegeezeeko mu security alert eno ozitegere mu kibano kye bapulaninga. Ompulidde bulungi sebo kye bapulaninga okukola kuba kye basinziddeko ennyo okuteekako essiira ky'ova olaba for the first time
basindise drone ezitabangawo okuba nti bakwata n'okusindika abantu bangi nnyo okujja okubanga babega kino video ezisinga obungi tuzipostinze emisana muzirabye abatazirabye kanyongere kubanga abamu temubeera ku social media mujja buzikulaba live kati zibalageko wano abatasobodde kubeerako misana kulaba Facebook katubaleko video ezibadde ku kitebe olwaleero nga bagezaako okwagala okukwata abakulembeze zezino ku video kibadde ku kitebe ku macha tebakwatidde n'akakiiko k'ebyokulonda aka National Platform buli kimotoka kyonna kiraba ekyefaananyiza taxi ebadde drone Kitebe ky'ennyumba kisaliddwako. Kitebe ky'ennyumba kisaliddwako. ezo zonna zona zibadde drone nga zirinze kukwata eyo mugirabye kambongere n'eno ndowooza kambongere n'eno ejjabawo ekifaananyi ekituufu kano ezo zonna drone zibadde za open door kukwata bukwasi kuteeka munda ezo zonna nga bali ku biragiro bya Muhoozi Museveni Frank Mwesigwa ne Maria Mungo mpya Christopher Damulira buli motoka yonna gira nga yeefaananyiza drone kamunye yonna ebadde drone zambulaba bulungi nnyo ono omwana anzumingidde video eno abadde mulungi nnyo mugenda kulanga n'ebisajja biyomba nga babirabisa mu video mwetegereze nnyo akatambi kano mugenda kula abantu abasajja bennyini nga bayomba nga abasajja abalabisa ku video ezo zonna zibadde drone nga zirinze kukwata mwana banzongidde ane bategera nti babali kondozo bwanisa olugero wakibi nebisajja bitulukodinga bitulabisa obiraba abaana babazoominga bulungi nnyo nababalaga abo bonna si ba poliisi bonna bava mu makomera ezo zonna ganga ndowooza obalaba ezo zonna zibadde zirinze kukwata mulina video zemutalabe ngezemu tuzigaziza nga zakubalaga mutegere ki ekibaddewo nakyo kigenda mu maaso baabo balaba bonna abo obalaba alright aza kati mutegedde bulungi nnyo ekyo bwe kibadde kati awo tuvaawo mu bufunze security alert ziba ziwedde kati ne information gyempadde president eba ewedde kati njagala tugende ku kyatuleese ekya information yatuleese bulungi nnyo okusookera ddala ndowooza mwagala kansoke mbawe violence ndowooza mwagala violence tewali kyakkola maye mwagala nnyo ebintu ebyonoonese
dani ebintu ebiteredde kansoke mboy violence bumwagala ndowooza siwe kiri ya kati okusookera ddala katugende ku General Proscovia Nareso mumayimu amutaginze dda katugendeko mu violence okusookera ddala nga tunagira mu violence njala okusooka okwebaza bannayuganda mwenna especially abaana abobuwala mwe balinnya kubuulira